Spanish kati ubata bukana adda nayingira America yaguze nyumba empya era Shakira anonya mukozi akole wakawa agenda muwa milioni 7 buli mwezi kizitwagwa agala bafana batana Uganda kasitogenda kubateekage alina okwakulizo bwe naye nga omanya abazadde b'abaana era mali osolo bisobola anonya mukozi wawaka gumunanga ayagala okugenda okukola ekyo nakyo gye kiri naye nga ono alabika yazze mu kintu kati Hamilton ya bakadama si bakadama nenda tayawudde naye ye ataddwa amateeka ge milioni 7 zagabe wakawe ng'olabira abanaye babiri abanaye babiri Shakira kati omulanze okubuza yampakira akola ng'ebye Saudi byonna kupakira Saudi kati baluwa baziwani byonna kupakira era kampuni kyemutwalira osula mu mansion ye yakagula mansion yawe yabumbi nga 15 mu Australia yagala ogenda okola Shakira dola ajja kubayamba mujuze ibani milioni 7 ogenda okola emyezi nga gigi milioni 7 nosobola okukola egundi kasite wantu obukubangolo tobulyako magi ojja sobola kalimu ako kale ngera tuvudde twogeddeko katono omuganga erya Saudi Arabia Saudi Arabia esaze ku mafuta getunda katale kensi yonna ebipipa emiliyoni namba tebigenda kuddamu kubaako okutandika ne July. Kino kitegeeza ki? Kino kitegeeza nti amafuta gandirinye essaawa yonna mafuta gandirinye jjukira bano bebafuzi b'akatale ak'amafuta mu nsi yonna bwe basalako amafuta ge badde batunda katale kensi yonna kitegeeza ebintu bingi nekivudde enteeseganya zibalimu n'amanga agatunda amafuta aga OPEC oil producing and exporting countries batudde ne bagaa nti bekinoza ne babawa kota yaabwe gye balina okubeera nga bateeka katale temumina kweta miliyoni mumina kusalako ku mafuta ge badde babawa jjuka baali bongezaako oluvannyuma lwa Russia okulumba Ukraine mafuta ne gasalika kati bagenda edda musaliiko buli muntu asobola okufunako akabajjo ke katunda kijja kuba kikosa ate naye nga kiyinza okuba kigendereddwamu bbeeyi y'amafuta ekole ki erinnye kati bwe banga enerinnya kitegeeza obuzibu bungi nnyo bwe twolekedde mu maaso awo tutera kifuna mu luvannyuma lwa myezi 4, 5, 6 amafuta ne galinnya kati oyinza obutakiraba kati ne mu maaso eyo suubira amafuta gayinza okubula oba okulinnya mu katono ate nga gadde gasse nga tugenzeko mu ggwanga erya Russia abayeekera Russia bongedde okunyweza jjukira eri mu Ukraine erwana ne mu ggwanga lye waliyo abagiyeekera abasajja bano abagiyeekera jjukira baalumbako wiiki ewedde ne baddamu ne balumba naye ku luno era bagaye tujja kulumba baalumbye ekitundu ekyo ekyokunsalo era ne bawamba ku basirikale ba Russia abamu ne Russia newamba abaayo kati abasajja buno obuyeekera bugambye nti Putin akize tuteese tumuwa abajaasi be naye atuwe abaffe abayeekera bano baludde nga baagala okuluma naye nga ate tebalina we batandikira kati Ukraine we yatandika okulwana ne Russia ne bafuna ekifo we batandikira okusinzira nga balumba kati Russia egamba Ukraine yevuddeko ettabu lwaki tegoba abayeekera bano embeera nno bwetyo bweri byakutegeeragana naye nga bagifuukidde ettabu batta nalumanya ne saalumanya nabo n'olinakuba kati balina abasirikale ba Russia be balina minisita z'ensonga z'ebweru ez'ebyokwerinda mu ggwanga erya Russia ate tugenda kutwogera n'abasajja bano naye nga bagenze ne bakuba ekifoofo we badde babeera ne bononya ddala ekifo ekyo mu Ukraine gye balowooza abayeekera bano gye basinziira mu buyindi bakyanoonyereza era nga bavunaanye akulira eggaali y'omukka saidi eyo olwakabenjedde kabusa akagudde olunaku lwaluli train bwe zeetomereganye ezadde ku speed eyaliriri era ne zitta abantu 288 abantu 9 bali ku bisitanda bapooca n'ebiwundu ebyamaanyi train zino tekyategeresa ekiiko kyavudde naye zakonaganye mu station wezirina okusaliza enekwate luli nenekwate luno ng'ate zabadde zidduka speed etagambika jjukira za masannyalaze era ekyaddiridde kwekoona era abafudde bali 288 abali wansi ku bitanda bali 9 era gavumenti eragidde mangu nnyo bakwate abakungu abavunaanyizibwa era bali mu mbuzi ekogga nga banyula 4 n'akataano ekyavuddeko ekikangabwa ekyamaanyi kacyanga ntambula ya train ebeerawo mu ggwanga eryo abantu ne bafa ebitagambika twaga tugendeko n'amawulire amalala ate agasamaliriza amage tusobodde okufunirako olunaku olwaliro twaga tune ebyokwerinda by'eggwanga erya China ekwata kyakusa tujjukira mu mawanga agalina emmundu n'ebyokulwanyisa ebyamaanyi nagambye olunaku lwaliri nti omwana yatuwa nalwa America yesooka Russia neddako China yekwata ekyokusatu era babisaasanyizaako obuwumbi
178 obwa dola. Katugendeyo. Leero mbisamaliriza tukyagenda mu maaso n'okusengekera amawanga gasinga amaanyi mu by'ekijasi mu nsi yonna okusinziira ku kunoonyereza okwakoleddwa omwaka guno. Okuva ssabbiiti ewedde tuzze tukulaga amawanga agasinga amaanyi mu by'ekijasi eby'enjawulo eziwerera ddala 863 wamu n'amaato amalwanyi ag'ebika eby'enjawulo agawerera ddala 777. Kyokka okunoonyereza kuno kulaze nti amagye ga China okusinga enkizo yaago egali mu ttanka n'ebimotoka ebirwanyi. Amagye g'eggwanga lino n'ebyokwerinda byonna okutwaliza wamu bisaasaanyizibwako obuwumbi bwa dola za Amerika obusoba mu 178. Olunaku olw'enkya lindirira eggwanga erikwata ekifo ekyokuna mu mawanga agasinga amaanyi mu nsi yonna mu by'ekijasi nga bwe gasengekeddwa mu kunoonyereza okwakoleddwa. Ekyenkya kikutuusiddwako Airtel, a reason to imagine. Lelo Galuagidwa. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. Nirvana packaged drinking water is a product of Crown Beverages Limited, makers of Pepsi products. Lelo Galuagidwa. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. Nirvana packaged drinking water is a product of Crown Beverages Limited, makers of Pepsi products. Urban Lane. Fun. It's a nice wash. You wear the same. Remember that day you have to look beautiful. When I tell you my mind, I know understand, cause I see you. Our family has already become a subject of controversy. Take her, bring her to the holding area, and call the mental hospital together. That's Daphne. that woman again. Come back to your 20 celebrity edition. Keep on dance for me, na na na. Keep on wine for me, na na na. Ziaga, Urban TV. Entertaining you all day with our Urbantainment shows. Tune into Urban TV on DSTV channel 288 and Go TV channel 375. Tukutusa kebi nyuvu. Tena show ediwamu bulisawa bili chitundu ezo kumakia ate tubeerawo mpaka ku Saturday tujja kubanga tutamala paka ku Saturday muziki ku muziki mutambule mugende okumuwoke ugwe baraba makoti gwe okay. Where did your wife leave you? Mukazi olwaki yano kazanyo ku kazanyo ne firimu ezaaliko n'eziriko. You have to admit, Naomi. Oyina okkiriza twasaze kubukedde tunate kubateerawo da step daughters sinate. Tega omukutu gwa Zam TV 354 Go TV 378 ne DSTV 378. Ekyenkya kikutuusiddwako Airtel,
a reason to imagine. Hey kid, I have more for you from Sam's. Sam's offers you a wide range of snacks. Sam's, test the difference. B. Clara H. Property Services. Twalese estate empya ku milioni 7.5. Jangu wefunire poloti echapa mu ngalo osobola okubanga wona obupangisa. Wamaliriza sini eyokuna oba sini ey'omukaaga nga wandyagadde ofuna obukugu mu by'obujjanjabi weewandiisa olwaleero ku ttendekero lya St. Francis Schools of Health Sciences. Tusomesa ku mitendera gya diploma ne certificate era ng'okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso. Tukujukiza nti Bukede family egenda kubeera mukono nga 3 tujja kubala Friday omwezi guno ate gye gugwera akibeeremu bannamukono tujja ne bannaffe ate aba Case Medical Services atulinawo ku ground bakujjanjaba kukebera byonna tujja kusaba ssente zo no just beerawo mu time atulina bannaffe ate ab'omusayi nabo tujja tambula nabo atulina bannaffe ate aba parish development model tuli nabo ku ground gwe kikwetaaga gwe kubaawo n'ebizibu ebiramu bireete fwe tuba n'akazindaalo n'otakakozesa gwomanyi kujjanja abakebera omusaayi bakebera kansa n'abaana bakebera amaaso bakebera ki byonna ebyo ku bwereere kaakati tuba tugenze mu mukyala watudde olwaleero omukyala waayo katugende eri ensinga bwetambula omukisa tegutera kukyala buli lunaku omukisa gujja lumu gugwa bugwi ate omukisa oluusi bwe gujja tegudda kati kiri eri gwe kumanya nti wegubaguze nkola ntya nga nze mbadde nteesa nti olwokubanga ensi erimu abantu bangi nnyo naawe kenyini okiraba ebintu ebikozesebwa ebyeyongera okendeera ate no kikyeyongera ddala okukendeera bw'obanga ofunye omukisa awantu wonna ku kintu kyonna gukozese ate oleme kuba ng'odderi ogamba ikale singa namanya yisinga namanya kubanga bamugijja n'otafaayo n'ogaanira ddala n'ogaana ekyokulabirako ky'omukisa abantu bali stede nnyo nti ne kumufa akwana gwe tokyewunyangako muninga kitalo awo wennyini awali akaaba wasembera ate era n'akwanirawo nakuwa ebbaasa nagati ebbaasa negiteeke wala munnange nja kudda okitegeera naye nga munda mulimu akapapula abantu bagenda kuziika n'avaayo n'omuntu ng'olinze walungi weewa maama bataata banno babuuka dda ekijja kyonna kyonna ekibasala mu maaso abala mirimu era abantu basinga ogera nobabuuza nagamba sha nze najjanga gundi awo naye nga kati yavaawo dda ali ku kifo kirala oyatandikira wali watasuubira nti waliwawo ssente oba ziriva nawo nagamba wekiri tikatugende labira kuba n'abaana betusanga ku bbala oyinza okuba onoonya mukozi wawaka noonoonya ennyumba oyinza okuba onoonya mukozi wawaka nojja newebuzisa ennyumba ku bulooka w'abakozi awaka butereevu mu mutwe gwo agamba njirina naye nga tagirina onoonya mukozi wawaka noezagezaawo ati no n'ennyumba ekyante wanya simanyi wagenda kukola ntya oba kuno kuliko amayumba amalungi naye onoonya mukozi ki wawaka onenyininyini akugambye nkyakulekera omukozi wawaka akugamba ennyumba nzirina abo abaana ennyumba nzirina era kati weefuule onoonya mukazi mweru muddugavu namufuna ntya abakazi nga tebakwanika nti onoonya mwagalwa nja kuconnectinga awo nyiri wakusanze wakigambira nti ajja kuconnectinga kitegeeza akola emirimu gyonna gyonna okuba omunoonya omweru omulungi ng'akuyitako yennyini alya nga kimama gyebala olyutya kiyibala ogamba ng'oli ate abuti kwogera bati bazanyira mu kisa abala ssente bakuweereza ssente nti asijja bisobola sooka okwate ssente olabe ogenda obisobola obadde ki tosobola kukwata ssente ogamba sijja butakugamba nti toziweereza sijja bisobola sooka okwate ssente ng'ojja kuyiya bw'obisobola abala bajja ku mirimu nga tagumanyi nasooka kitala ne kompyuta nakitala ne kompyuta we bali ne kati nga myaka gyawera 3 teyagiyiga takola gamba oli nakitanya kamera nga tagimanyi nga muli kumpewo ng'emulemi kale omukyala waleero otegedde katujje mu bizibu by'abantu simanja giyiga nzije His Excellency the President of the Republic of Uganda ajja kwogerako eri eggwanga asooka State of the Nation Address okukola accountability y'omwaka nga bwe gutambudde era olaba kati bagenda bayitamu NRMB ekoze emyaka 2 kati ajja kwogera atubula ebyakoze ate atusuuza ebyanaakola omwaka oguddako kisanja kye eky'emyaka 5 nga kigenda kutambula bwakusatu abuze egyo oba anadda tadda ajja tuwulira kaakati weekitiibwa President webali watubuulidde ebifa e Somalia era bukambe wabukozesezza n'ogamba era atandise okuvunaana adde bakulembera amagye ago saidi yasega nti balina engeri gye baakolamu ebintu teyategeera bye baatwalayo baatwalanga bafumbiwa
baana 5 mu bana bafudde mu ngeri eyo kibi nnyo ky'abantu abo bafiiriddwa era kibi nnyo teekateeka bajja zitula kwa yanyini kaweejumira commander in chief yabiranga teriya yeyogeza kintu kyonna bano bakulai gye basirise kaakati ekikulu nnyo pulezidenti byonna ebintu obikoze era ojja obikola n'ebimu bikulema tiimu yo ne wabaawo challenges abakulu bagaata ebibalemye bibasomoozezza busoomooza akati wakati mu bikusoomooza mulimu amazzi agamu agalwaza typhoid amazzi galwaza typhoid dola nga ate gali mu kacupa bulungi nga masibe bagambye amabi nga masibe bulungi kampuni z'amazzi nnyingi nnyo era zonna zikola tubeebaza ba investor mulimu kogofuna n'ogagula nga akacupa kagonda nnyo nogamba yiyikyagala kuba kipapula olinaga amazzi nga nnyoma amazzi genywa nga ga bucupa gana amagule dokita biki byokebedde nga typhoid ali +++.0 nga mungi nakiwulidde newala era waliwo n'omulago watte mu ddwaliro kakati bannaffe abakola amazzi g'obucupa kiki kye mwabo okulwaza ensi ani abavunaanyizibwako ye abannaffe ba UNBS bo baddewa balina ekyuma ekigakebera anti bakebera omutindo amazzi g'obucupa abantu gabalwaza omusujja nagakanewaleka kanywa gakacupa nanywa nga ganywa gokka natekamu n'olukumirwe wekitiibwa pulezidenti minisita wavunaanyizibwa wabeerewo enkola enteeketeeke ennungi tumanye amazzi amatuufu ge galiwo abantu baffe baleme kulwala kuba muntu bw'anaalwa ajja kwatasobola kubeera productive amazzi galwaza bainvesita baffe twaleeta abamu bayaaye oba abayaaye bebalwa waveeyo omuntu aga nti amazzi gano beegati temugeeteeka nako mami Kizito ng'okyali ku mazzi olabye omuyimbi gwendaze gwe bayita Shakira omuyimbi omukolombia gwenva okulaga wano mawulire ali eri mu USA anoonya maidi wawaka waliwo ayagala kalimu alina emyaka emikulu alina emyaka 20 angambye muyambi ng'amutuuka katya ng'omukulu wange olina paasipooti bantu Shakira tagobera paasipooti nga bino bya Saudi kansobe tumale okusoma meseje tugitegeere bulungi ayagala miliyoni 7 anti kati bannange basebe ne bajja tetusobola mutuukako mu 1989 abamu Mercury Records bwe bamusayininga n'atandika okukola teyadda mabega okuva olwo mu 1992 yafulumya album eyasooka ate mu 1993 yakola kolabo ne Vanessa Williams n'emukolera nnyo omuyimbi ono atwalibwa nga okuba ayina ekitone ekyamaanyi ennyo era alabika bulungi munnange nti abakyala abamu bamwettanira lwandabika ye McKnight muyimbi naye era muwandiisi wa nnyimba ezize yazeewandiikira so nga n'ez'abayimbi abalala bangi nnyo azze azibawandiikira akola obwa producer akuba ebivuga ebitali bimu omuli piano omulere okusuna endongo n'ebirala ono n'asibuka mu famire y'abayimbi era yakula abyagala nnyo nga byasuubira okukola ng'omulimu oba si kyo yali ayagala nnyo okusamba omupiira era omupiira gwo gwennyini yagusambako ate n'azannya ne ku muzannyo ogwa basketball ku myaka ena musajja waffe ono yali atandise okuyimba naye ng'ayimbira mu kwaya ey'ekkanisa kitaawe yali ayimbira mu kkanisa nga yakulembera band ey'ekkanisa mwe balinga basabira ku myaka 8 ono yali ayiza okukuba ebivuga ebitali bimu ng'era ne mu kiseera ekyo famire ye yali esenguse ngezze mu Florida ye ne bakulu be basatu nti bakola band ey'ennyimba ez'eddiini ng'eyitibwa McKnight Brothers yasoma n'afuna masters mu by'okuyimba kitegeeza nti kyakola akirinamu obumanyirivu so ng'era baamutendeka okukikolera ddala musajja w'omulimu gw'ekitiibwa era afaayo okulaba nti byakola bituukira ddala ku mutindo gw'abyagalirako essaawa eno abikozeemu ensimbi alina ebyobugagga ebitali bimu amamotoka avuga ga bbeeyi ebizimba abiyina so ng'era abamumanyi akatonotono bagamba nti azitowa $, obukadde obusukka mu 10 oyo ne musajja kaddugala Omumerika gwe mugatta naye amazaalibwa alya ku kitone kye yatendekebwa era munnange nti afubye okulaba nga yeeyongera bweyongeze bwe tukomawo wano mu Uganda omulala akuza amazaalibwa ge ayitibwa Kizza Muzamel Faizo ono nno marketing manager oba akulira bakitunzi ku Muteesa One Royal University abamuweereza obubaka kuliko emikwano n'abooluganda abagamba nti basanyufu nnyo olw'okubanga ono ayongedde omwaka ku egyo gye yabadde ayina basaba Allah ayongere okumuwangaaza amukuume nga muntu mulungi ng'ayagala nnyo abantu ng'abafaako ate munnange ng'ayagalika
gw'oyagala nga bwe guli kati. Faizo naffe twegatta ku booluganda n'emikwano okwagaliza amazaalibwa amalungi. Weebala okubeera omuntu omulungi nga bo bwe bagamba. Omulala akuza amazaalibwa ge ono nno muyimbi ayitibwa Kidwin ng'amanya ge ag'obuzaalo b'amatuufu ye Andrew Mayombwe. Ono azaalibwa omwami ayitibwa Kibuka Henry ate nga maama we ayitibwa Justine Nankinga. Bano be Masaka. Yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 5 gwa mukaaga. Omwaka tebagwogedde naye nga bagamba nti awomerwa nnyo amatooke ne greens. Ayagala nnyo okubeera n'emikwano gye ng'ate we bali bonna basanyufu. Muyimbi munne ayitibwa Sophie K ne kojjaawe ayitibwa Kakembo Emmanuel. Saako mikwano gye kuliko Alan bamwagaliza amazaalibwa amalungi. Mukama bamwebaza olw'ekirabo eky'obulamu kyamuwadde era nabo bamusabira amuwangaaze. Abantu abazaalibwa olunaku olwaleero babeera bamanyi okukola emikwano n'okugikuuma. Babeera abantu abeeronda ne bwe gubeera mulimu singa bagufuna nga balaba nti tegujjamu ekyo kye baagala oba ekikontana n'endowooza yaabwe munnange tebakisangamu buzibu okugulekawo. Naye ng'okutwalizamu babeera bantu bakozi ng'ate ssente bamanyi okuzikuuma. Kati gwazaalibwa olunaku olwaleero ebyo bye bimu ku bikukwatako naye nga tukwagaliza ebijaguzo ebirungi. Olwaleero mu byafaayo tukuleetedde ekyaliwo nga 5 June mu mwaka gwa 2000 ku lunaku luno okulwanagana wakati w'amagye ga Uganda ga UPDF n'aga Rwanda ga RPF kwaddamu mu kibuga Kisangani ekisangibwa mu ggwanga lya DRC. Emmundu okuddamu okuseka kyaddiira amagye ga Rwanda okugezaako okugoba amagye ga Uganda mu nfo zaago ezaalisangibwa okulira n'ekisawo ky'ennyonyi ekya Bangoka mu Kisangani. Wabula amagye ga UPDF nago gaavaayo ne gategeeza nga bwe gaali geerwanako oluvannyuma lwa Rwanda okukuba ku mmotoka zaabwe. Mu bulumbaganyi buno enjuyi zombi zaagaana okwogera abajaasi be baafiirwa yadde nga bo bafuna ebisago baali bangi ddala. Amawanga gombi gaagenda mu DRC mu 1998 okuyambako ku bayeekera abaali balwanyisa gavumenti ya Laurent Kabila eyali pulezidenti w'eggwanga ebiseera ebyo. Omwogezi w'eggye lya UPDF ebiseera ebyo Major Phineas Katirima yakakasa obulumbaganyi obwakolebwa eggye lya Rwanda kye baayita ejjoogo lye balina okukomya. Ekibiina ky'amawanga amagatte oluvannyuma kyalagira Uganda ejja amagye gaayo ne Rwanda mu ggwanga lya DRC oluvannyuma lw'okulemererwa okukuuma emirembe mu ggwanga eryo ne badda mu kubba ebyobugagga. Program ya chancha mwe bali kubeera tuline Hajja Mirus Dr. Sebalu era yatuuse dda Haji tutandise okulaba nange neesiimye okubeera wano. Butambala agamba ki? Butambala mulungi nnyo. Butambala eri ewaffe ekitagobwa twatandise okuzimba kitagobwa umeya. Gavumenti yatutaddemu amaanyi ebadde egonzegonzeemu twatandise ogizimba. Ebadde umeya umeya weeri okuva edda. Kitagobwa primary school. Amwe mwacontactinga government oba bazibuzi? Ffe twagicontactinga okudaabiriza umeya. Okugidaabiriza kubanga essomero liri myaka 10. 100 years. Kwa naffe era ndooza munaatuyamba. Kibibi umeya naye eri mu 10. Oba yesingako neeyamu.